Hi everyone, hi everybody. This is HK Media Embeera Hadijah Kigozi nga bulijjo. Nga nkutuusaako program yange kyeeyo updates where we look into the lives of the people in diaspora. But of course we spice it up right there with a celebrity gossip, entertainment, fun, lifestyle, life experiences and adventures. Era nga omanyi nti sheno ndikusindikira nsinzira waneno Dubai neyanzanyo mwena abasharinga videos zange mwena abalaba videos zange mwena abafollowinga shows zange bambi muli big in you. Thank you so much. And if you're new here, what you should do, look onto your phone screen, there's a small word subscribe, tap on it to join my show. Olwaleero lwennyini nkuletedde amawulire ganeeno gabadde so trending a few days ago, like 2 to 3 days ago, nga amawulire ga mwana muwala abadde akola mu nnyumba. Nga bw'omanyi nti nno programu eno ekwatagana ku bantu abali ku kyeeyo, nsazeewo olwaleero nga kuleetera ate tubeere nga tugoogerako. Naye ng'ate sinabakuwa bubaka obwo obw'omukyala, sinakuteerako vidiyo eyo ey'omukyala oyo yakoze ebintu ebyo ebitasaanira. Right here in Dubai, it's a desert area, tuli mu summer, kiseera kya summer, and so it's very hot. Abaana bonna buli omu yenna abeera awulira ng'ebbugumu. Abantu batuyana ne batuuka okutonya. Naye ng'ate abalala mubeera mu AC, mubeera mu faani. Mwenna abaana babeera mu AC, nkujjukiza nti you have to take a lot of water so that you don't get dehydrated. Ate nammwe abatambulira mu kasana, you have to use your umbrellas. Kubanga akasana kano we kakutuukako direct. Naddala kufa abakyala abaddugavu kalina engeri gye kakwonona skin. Ate nga nammwe mwenna abambuuza ku nsonga y'ebisaawe okubeera ng'eggulawo waneno mu Dubai, very soon nja kubeera amawulire ag'essanyu nga bawa kubanga tusuubira ebisaawe okubeera nga biggulawo mu maaso awo. Bannange, abamaama abatwala abaana mu nnyumba, abaana abasuubira okugenda mu nnyumba, naawe omwana ali mu nnyumba njagala omanye bino. Ba Maids bangi nnyo bazze babavuma kuneno ku social media ab'enjawulo baba bringing her down. Ne beerabira nti n'abaana banene babeera bakola ssente. Gwe wenna ng'olina omulimu ogw'obwa maid, feel proud. Kulwakubanga okubeera maid si enkomerero, entandikwa tebeera nnyangu. Abawala bangi nnyo abanyirira nga batandikira bwa housemaid. Abawala bangi nnyo nawane no wenyimiridde Dubai nga bakola bwa housemaid nga ye housemaid. Naye nga olw'okuba afunamu ku ka off ako neyewamu ka time neyekubya ku bufaananyi n'abeerako ku social media. Ekyenjawulo kye baba balinako abaana abali mu Oman, abaana abali eyo mu Abu Dhabi, abali mu Alaini, abali mu byalo nti bo bafunako ko ka off. Naye ate ekyo tekimufuula ati no si maid. So bw'obeera olina omulimu nga gukuwa ssente gweyagaliremu ofiringe proud. Naye ng'ate bineno by'olina okumanya gwe omwana ali mu nnyumba, omwana asuubira okuyingira ennyumba, naawe omuzadde akeera ku makya n'otwala omwana wo mu kampuni akule. Ate nja kwetaaga amatuugo obeere ng'owuliriza ekigenda maaso ku vidiyo eno, osobole okubeera ng'ate ompa komenti yo. Tumanye ki kye tusobola okukolera bannyinaffe abali mu nnyumba, okubeera nga tutereza embeera yaabwe eyo mu nnyumba gye babeera. Na kiki kye tusobola, magezi ki ge tusobola okuwa abantu banene abakeera ku makya ne bakwata abaana baabwe ne babatwala mu zikampuni ez'enjawulo nti no babafunira emirimu ebweru. Okay, gwe wenna omuzadde asuubira okutwala omwana mu nnyumba, gwe wenna ali mu nnyumba naawe asuubira okugenda mu nnyumba, ze zino ensonga nga 4 oba 3 z'oteekeddwa okumanya. Singa obeera otuuse mu nnyumba y'omuntu oba mu nnyumba yonna ng'ogenda kukola mu nnyumba, emyaka kintu kikulu nnyo. Weeyise ng'omuntu omukulu, weeyise ng'omuntu alina emyaka 3 n'okugenda waggulu. Teweeyisa ng'omwana omuto kuba abantu baneeno baagala nnyo omuntu eyeeyisa ng'omuntu omukulu. Agenda kuwa ekitiibwa okusinziira ku neeyisaayo n'emyaka gyo. Ate ng'emyaka si kikulu, banene abantu bo bafumbirwa nga bya myaka 15 n'omusanga ng'alina abaana 2 nga yafumbirwa dda. So bakimanyi nti tukula mangu era bakimanyi nti n'obufumbo tufumbirwa mangu. Ne bw'obeera olina emyaka 2 totya kugamba mukamawo nti nze nina abaana, nina n'omusajja, ndi mufumbo, ndi muntu mukulu. Ne weeyisa ng'omuntu omukulu. Buli w'oneeyisa ng'omuntu omukulu ne mukamawo agenda kuwa ekitiibwa ng'omuntu omukulu. Naye ate bwe weeyisa ng'omwana omuto, mukamawo agenda kutwala ng'omwana omuto. Era enkomeredde ya byonna bw'anaaba akukangavvula, ajja kukangavvula ng'akangavvula muwala we. Okitegeera. Ensonga ey'obufumbo, abantu baneno bawulira nnyo contentment ng'akola n'omuntu omufumbo oba omuntu alina omusajja. Bw'otuuka mu nnyumba, mukamawo mugambe nti oli married. Omukamawo mugambe nti ndi married, nina n'abaana, ne bba wange abeera wano, saltinga bbaawo. Naye ka respect yako kagenda kubeeramu nti oli mukyala mufumbo. Wano barespectinga nnyo abakyala abafumbo. Bw'obeera ng'oli muwala ng'ozze mu nnyumba, mukamawo munnyonnyole. Omugambe nti nze ndi mufumbo, nina n'abaana. Ne bw'obeera ng'oli mutono otya teweenyooma, era otandika okweyisa ng'omukyala omufumbo. Omukyala ono ogenda muwa comfort mu mutima
erowooza nti nno omwana ono mufumbo tasobola kunzibira bba wange kubanga waneena abafumbo babeera bafumbo naye omuntu abeera contented nti omukyala gwe nkozesa mukyala mufumbo ate mukyala mukulu alina abaana mulekerawo okwerimbika mu kifaananyi ky'abaana bato ate totya nti nno olw'okuba pasipoti yange yagina kuliko emyaka 13 waneena abantu bawano bazaalira ku myaka 15 so bw'ojja n'omugamba nti nno oli mukyala mufumbo tagenda nakuwakanya yadde n'omulundi n'ogumu era agenda kuyisiza ddala ng'ayisa mukyala munne era ng'ali shuwa nti tosobola mubbira musajja ebizibu ebisinza okuviirako abawala ebiseera ebisinga okubeera nga batulugunyizibwa mu nnyumba abakyala baneeno temugenda ne mubateerawo kiri eyo ekifaananyi nti nammwe muli bafumbo bamanyi nti bokka be balina abasajja era ng'ate mulaba muli sexy abaana bannayuganda muli very sexy muyina obubina bunene mwakula bulungi okitegeera omukyala agenda n'akutunuulira mu butuufu n'agamba nti kati ono ngenda musawa mu nju yange naye ng'ate naawe oyagala ssente wazze kukola ng'omukyala so muterewo ekyo ekifaananyi ekimulaga nti nze madamu ndi mukyala mufumbo era nina n'omwami nina n'omwana okulanga abakyala banene babeera babawa ekitiibwa ate nga babeera babayisa bulungi mu nnyumba koze ensonga esembayo nga sinaba kutwalako mu vidiyo gye ngenda okuwa beera mugezi ku nsonga eno ey'essimu kubanga ensonga eno ey'essimu ye yaviiriddeko omwana ono omuwala okubeera ng'akola ki ng'ayisibwa mu ngeri bweti singa obeera olina essimu gwe kadaama oba omukozi ng'oli mu nnyumba manya ddi lw'olina okukozesa essimu naddi lw'otalina gikozesa bano abantu gana amayumba twagabeeramukko si gwe gusoose bino byenkugamba sibijja mu bbanga amayumba ganeno twagabeeramukko mukamawo tagenda kusula naawe mu nnyumba yemu gy'osula naye abakozi abasinga kino mukimanyi omukozi oba osula mu nnyumba ya wabweru wa nnyumba nga n'omukozi asule nga n'omukyala akukozesa basula eri walala sinakindi obeera olina luumyo gwe ng'omuntu beera ne privacy obuyimba obwagala Facebook ojagala buli kimu okyagala naye manya ssaawa mmeka z'olina okujja ku layini era ne banno obannyonnyonnyole nti nze ssaawa bwe ziti wembeera ku layini beera mugezi nnyo mukamaawo obutakukwata na ssimu kuba bw'ogenda mu nnyumba amateeka ge bakusomera the moment w'ogakkiriza nti ngenda tambula nago gego ge gabeera gagenda okukola era bw'ageza n'omenyaako etteeka limu ku byo bye bino ebizibu bye tulaba ebigenda mu maaso okitegeera so bw'obeera olina essimu manya ddi lw'olina ogikozesa getting in touch with your fellow friends noonya abaana ku Facebook joining a groups z'abakadaama in case of anything so that you alert your friends okitegeera genda mu nnyumba ng'onywedde ng'okimanyi nti nze I have 2 phones omunnayuganda yenna nga wajja okukola olina okumanya nti eno gye wajjuze mu struggle bw'obeera toli ready kubeera mu struggle obeera olina okusigala ewaka abannayuganda muli so desperate to one extent nti nno omuntu akuleeta waneeno ng'akulese kola bwa waitress n'akutuusa waneeno n'akugamba akutute mu parking kola mmotoka naawe n'okwate ku n'ogenda mu parking okole emmotoka ate ng'obeera olina okustandinga out gwe ng'omuntu n'ogamba nti nze bino si bye mwandeeta okukola mu nziza eyo kati kankubulira abantu baneeno balya ssente z'abantu baneeno nga babalimbye nti nkuleetera omuwala kitegeeza gwe omuwala w'otuukira ku ddungu waneeno n'ogaana omuntu ono yakuleese yabeera agenda okusafaringa consequences era aba agenda basasula abantu abaleeta abaana temubalimba omwana bw'oba omutwala kola bwa housemaid mutwale ng'omutute kola bwa housemaid ate omuvubuka oba omuleeta ng'agenda kola ku construction mubuulire tewaliwo nsonga ebeere kulesa mwana wa munno ng'otaddeko gundi ng'omuwadde gundi ya waitress ate n'omuleeta eno n'omutwala n'omukozesa bwa housemaid ensonga eyo banaye abazadde mbeere nga mugifollowinga kampani beera ng'oginoonyerezaako omanye nti kampani eno etwala baana bangeri ki baana bafaanana batya okitegeera teriyo mulimu gwa bwereere bano abantu babeera babasasudde dda era bw'akuleeta ng'akulesa ettino ogenda kola mu washing bay gwe kennyini osobola okukola ki okutuuka waneeno n'ogamba nze sigenda kukola mulimu gwe batandetedde kukola teri yagenda kukuba standing out ng'omuntu eno inferiority complex gye tubadde nayo banaye abannayuganda tubeere nga tugikomye okusobola okwewala ebizibu eby'enjawulo kino kyeyo atali ready kubeera part of the struggle obeera olina okusigala ewaka olina okujja ng'okimanyi nti nno ogenda kusisinkana ebirungi either ebirungi oba ogenda kusisinkana ebibi olina okubeera nga wekkiririzaamu era ng'oli ready nti singa wabeera wazzeewo embeera yonna mbeera nsobola okustandinga out n'enjogera nze ng'omuntu omuntu nga bakulese okole mu nnyumba ne bakulaga emirimu gyo tosobola kwoza mmotoka ate first time ogyozezza ate omulundi omulala toyagala kuddamu jjooza olowooza ono omuntu gwokolera agenda kufiringa atya ekintu kyonna nga tokikole first time tokikola
tochikola embeera omuntu gy'omumanyiza ng'oli mu nnyumba yembeera nga wakajja yembeera ebiseera ebisinga gyakutwalirako. Tulina okustandinga out muffe abaana bali mu nnyumba nga bakakutwalayo beera ng'olagirawo tukalazo totya bantu standing out ojje ne point yo mukama wo bw'atyo bwagenda okubeera ng'akola ki ng'akurespectinga. So banange gwe wenna nga oli ku kyeeyo gwe wenna asuubira okujja ku kyeeyo nammwe abaliyo beera ng'omanyi embeera era beera ng'omanyi nti oli ready for the hustle. Tomesinga up mu nnyumba z'abantu okitegeera osobola ate okubeera ng'owininga. Okay, mpozi nkujukiza gwe wena nti oli ku kyeeyo updates era nga mbeera HK Media Hadijah Kigozi nkutuusaako obulamu bw'abantu bo abali ku kyeeyo. Manya abantu bo bali ku ki? Manya embeera abantu bo gye balimu ng'oyita mu programu yange. Programu eno esangibwa ku YouTube. Genda ku YouTube channel yange Hadijah Kigozi obeere ng'osubscribinga. Osubscribinga otya? Waliwo akagamba okasubscribe mu red. Kanyigeeko wooti ojoininge show. Naye ate teweerabira n'okunyiga kadde kali eri obeere nga obeera notified ku programs zange zonna. Bana ine yanzanyo mwena abasupportinze mwena abasharinga videos zange muri big nnyo. Thank you so much. Hadijah Kigozi, kyeeyo updates, subscribinga.